specifically for family. Buli family eri mu kusaba naffe sizze kubuulira nzize kubasabira mukisa era bwe nalowoozezza ennyo serebu ki ayinza okiikirira family katonda gye yakyalira katonda asobola okukyala mu family nga taata asala njala nibye nga taata asala njala akola fresh dad wali okola settlement jamu nga fresh kid internet go ovi obyona ovi fresh daddy wali okola settlement wasalira enjala emyaka emyaka nga 2 awo natandika 99 ng'osala njala emyaka 20 oba olyawo omwana wo nanzigulula obudde buno kati njogerwako buli owayitako bagamba katonda yakujjukira katonda yanzijukira era obudde buno nkakasa nti kati nange sikyali mabega eringa bwekali nange nakyewuunya nnyo okulaba nti natuuka mu levu eyo ate mu kaseera katono nnyo nange nali sirisuubira nalabika kati olwaleero nsabira famire zonna mukisa abo abaana b'ozadde bafumbirwe tebaleeta siriimu waka tebaleeta malanja waka bawase eryaddala 1 2 3 God bless your family fresh kid come here buddy youngest superstar omulabe naye bantu mwe mwakimyeke yo use your microphone. What do you say? I can't hear you, sir. What's up? What's up? Fresh kid. Welcome to church. Thank you so much. English, Uganda. Let's mix. Let's mix. All right. Ladies and gentlemen, welcome Fresh Kid to church. How do you feel being in church? I feel so happy. You feel so happy. Here's the camera. I feel so happy to be here in the church. Greet the people. Thank you so much for watching Spark TV and all the TVs that are here. Yeah. Thank you so much. How old are you? You're 9 years old. You were how old when you became a star? 7 years. So you were superstar now. Let me help. So, Eh? I think so. So you told me you've not been to church in a long time. So you're like, I feel good being in church. That's what you told me. Yes, Say that again. I feel good to be in the church. Amen. So have you ever been to church? Yes. Where? Long ago when I'm not superstar. Oh, Katonda afuuka superstar. yes. Bwe wafuuka tewadda mu church. Nali nakoze mu mbeera bize naye ng'asaba Katonda era nfunye omukisa leero ne nkomawo mu church. Every Sunday yakujja. Lajja owedde. Kaakati bino by'oyimba ebigambo obijjawo. Bampandikira. Watandikirawo okuyimba. Tandikira Eruweero. Eruweero.
kati bakuteri oyimbe mwa freestyle freestyle ogowana katonda who cares kona mubiye ako kamanyina omanyika who cares kale yimba mwa freestyle yimbira abantu esiyo nekulaba ngowana katonda bakone ekintu kyonna kona Robert eyo yakyakinyo oyimba otudde n'okutuula kati bagirlfriend oyina gwegwegwegwe kintu kyekirungi kyewebaliza katonda taata wo mwebazaako ki kale tusomere ekyawandiikibwa tulina sisita wamwe gwe tuweerera gyali patricia netwebaza church master church twabaweerera sisita womuto naye ojja kuyimirira ku superstar ogenzeeko mu nsezerweru owanawonawo I know. Babu bwe bakolawo omuyita omwana. I think you are so talented. You are a superstar. You are too young. Kati osomera. Obitegeera? Obitegeera? Kati ogereko olukyayina. Nakupostingako kulekera olukyayina. Kategeeza ki? Kategeeza ki? Nkoleramu 1 minute prayer. Omwana ono anewunyisizza. Ayina 1 minute prayer ng'ayogera nga nze kennyini nga yekikwata ofunye eti gezaako tulabye kaliko obadde omukiramu. Hey guys, has someone ever slapped you or punched you or kicked you? Oh my God. Okay. Kale tusomere ekyandiikibwa. We're going to read Zechariah chapter 10 verse 1. Verse 1. Ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who makes the storm, clouds, and He will send showers of rain, so every field becomes a lush pasture. Amen. Ddamu kati ng'osoma nnyo nga buli mwawulira ng'oba tunuulidde ku kamera wano. Okay. Zachariah Chapter 10 verse 1. naye Kampala osomera Kampala parents. I think they've done a great job. Kubanga mulabako. Ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who makes the storm, clouds, and He will send showers of rain, so every a lush. Sorry, you can use this one. Okay, I think it's fine now. Read it again. Sorry. Ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who makes the storm, clouds, and He will send showers of rain, so every field becomes a lush pasture. Amen. Kitegeeza ki? Nno kusabanga Katonda bw'obeera mu mbeera embi, era Katonda bw'onoobona musabire enkuba
Wanakulaki? Onamusabiranga enkuba era musabenga ng'oli bwetaavu yejje kuyamba. Amiina. Omanyi okusabisa? Omanyi okusaba? Okusaba? Okay. Abaana abato bagamba ki? Bonna abakulaba kamera ziri wali no. Beyongere okusaba Mukama era basigalenga bawuliriza bakulu baabwe bagende maaso nga bawuliriza bazadde baabwe. Amen. Mu industry nani asinga okuba mukwano? Bayimbi Mu bayimbi. nga mukwano gwange kubanga just ye mwagala Kyokka just mwagala ngaye. I think Cindy. Cindy. Yeah. Cindy. Yes. Okay, ate mu ba presenters. A presenter. TV. Ono sigala musobola. MTV. TV. I think Crystal Bank. NBS. NBS. Zara Tutu. BTV. Kale, prayers. Kale, prayers is sabira y'abantu essaawa. Tunula wali mu kamera musabire abantu essaawa. Family zaabwe kabina. Going to pray for 4 categories of families. Amaanyi ga Katonda gayite mu TV May the power of the Lord go through this camera gabasisinkane. and meet you where you are. Olwaleero Today, ng'oba okuziika mu family I z'abantu. just buried out of people's families. Bannange ndika amafuta I am anointed today. Katonda omwesigwa The faithful God asisinkane family. should meet each and every family. Olunaku lumu bwe luti One day, omusajja w'engeri ye Yakobo. a man called Jacob. Yakobo ye taata wa Yusufu. Jacob is the father to Joseph. Yazaala omwana engeri ye Yusufu. He gave birth to a son called Joseph. Ngenda maliza ku kyandikibwa kya Fresh Kid. I'm going to end up using Fresh Kids scripture. Katonda aweereze enkuba. Mwenna abantu bamuwanike emikono. Katonda aweereze omukisa mu famire May zaabo. the Lord send down the blessing in your family. Kidemu buli awanise emikono Mukama abaweereze enkuba ey'omukisa. The Lord shower you with blessings and pray in the name of Jesus. Haleluya! Amen. Wali ebigumbi. Haleluya! Amen. Endakiika eziddako za muliro. The next minutes of fiery. Nsabira famire mukisa. I am declaring a blessing upon families. Nsabira buli famire I pray for every family. nga muziise ekimala. You are buried enough. Muziikaziika. You're continuously buried. Mulwalalwala. You're continuously going. Nina fresh temuli lake. You are not lucky. Ekyo fresh dadi ekyamubaako lake. What happened to Fresh Kids' dad is luck. Omwagala oba tomwagala Katonda yamukyalira n'amujja mu Cutex. Nange bw'otunuulira wano Katonda yankyalira n'anzija mu kijja. Nono bw'otunuulira wano Katonda yamukyalira buli muntu andaba. Olwaleero wanika emikono. 1, 2, 3. God bless your family. God bless your family. God bless your family. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yakobo Jacob azaala omwana, gave birth to a child, azaala abaana. gave birth to children, Omwana we and one of his sons, gwe yasinga okwagala the one that he loved the most, ye Yusufu. is called Joseph. Genesis 37. Yusufu Joseph, baganda be ne bamukyawa. his brothers hated him. Lwaki bamukyawa? Why did they hate him? Taata we yamwagala nnyo. Because he was loved by his father. Ekyokubiri Secondly, ng'aloota nnyo ebirooto he used to continuously dream ebirungi. and have good dreams. Ne bagamba katumutte So they say to one another, let us kill him, oyo sekalootera. the dreamer, Tulabe and let us see ebirooto bye how his dream bwe binaatuukirira. shall come to pass. Tebamutta They were not killing him busi because of justice. naye batya fyuca ye. They were afraid of his future. Kyekino ekigambo the future. And that is the word in the background of
omuntu nga obadde future yegenda kubambi ng'obadde ogenda kufa obadde ogenda kuziikibwa obadde ogenda kulwala obadde ogenda kufa mangu yimirira okujjako ng'ovuga ayayayayayaya bwegamba God bless you bangambye start to live longer start to be lucky start to be prosperous 1, 2, 3 God bless you God bless you God bless you The Bible says, Yusufu Joseph, baganda be ne bamutunda his brother sold him away. bwe bamutunda When they sold him omusaayi and smeared his robe with ku blood kigoye kya Yusufu upon his robe, taata we yamukolera olugoye his father that had so many spots, kubanga taata we yali amwagala nnyo because he was so beloved of the Father. katonda baakwagala When God loves you, akolera olugoye He makes for you a cloak olukwawula ku balala that can separate you from the rest. katonda baakwagala When God loves you, akwambasa olugoye n'alutunda erinnya fefa He dresses you up in a robe called favor. katonda baakwagala When the Lord loves akwambasa omukisa you, He dresses you up in a okuva blessing olwaleero from today. God bless you Come on, come on, Mr. gamba mineite mu kaso ly'ebizibu ginuke God bless you God bless you Yakobo Jacob n'akulanga ennaku emuluma grew up in a lot of sorrow. nga bamubuuza olina abaana bameka They were asking him how many children he has. ng'agamba nyina abaana nalina 12 And he used to say, I had to have 12 children. omu yafa I lost one. baadamu olwokusatu luno tugenda kusiiba buli lwakusatu tusiiba You can have your seats. My name is Wilson Mugembe and her name is Grace. Tuli basanyufu nnyo We are so glad nti tukyali balamu. that we are still alive. Kansabe